bange muliyo ali bakola ku bulungi omukaire atuuka Amina lata bamba radisha alinawo abakulembeze babona beyanziza yes ayenga bayo webale kugamba
oba bigo byagawa biki datu kube bigo kulwa baba kisa ayenga tiyatusumbiza kyentakobe mu bumpimpi ndi kwenda okusibula nga ndi kwenda bakulembeze banange amani olakulembera tawuni kanso yenga bakulembeze banange muliwa gemba muliwa lamusobola wanika kuwa mikono baba bonenga amazamu baba ina gange tininze seno kayisa chapansoni LC wano butondolo wano mubisala mutawuni kanuzi bakobati babo mutwalo mutono mutuchikirireyo akoma atakumbira mukubenga lukyaba mungu yawereku leto last night jokwidanga baba ikiriza kulage baba bebe kulembeze balingano banji nganga ndikuteekateeka mental last okwida okuteekateeka lyetuli abafuzi begaali babaire baba baliwo mukube kwengalo n'emizi aliwo ate nga yatuwa
kabuyonde eri kugira ku maternity olw'obwire mbanga bwengirawo engalo dameya basori banyawo tuyanziza me Deputy Prime Minister w'ekitiibwa Aitwala Kadaga Kadaga Luuka abagenyi baife mwena musobola okuyita ku lunaku luno abaviire embeera kusala Town Council nze Kagweri kyapasi yange wakuwamu nenda okwaniriza mukale wange meya kweyanziza okundi dukiranga n'enzongo zaire maama waife akati akalala Busoga alitwala sebo honorable MD waife baba ssentebe wa fairu okwebaza omukwano oguliwo ogw'amaanyi agatiiwo naye honorable waife ife abasawo kansa eno okwida nabita mutibaira bumuwanika tiba ne yaproposinga mu kanso yange ino ku mulimu gwa honorable Kisa kyakoze aba nange nendo bakobera ife abakalulu omuntu ati akwebagalako era muli kubona abantu bakumu bakano balesa amaanyi na ku Kisa ayi nimu abalamuzi nze bempizi bangi maama alitwala babairewo ku ndege n'abamukulu tiyinza kulaga kiyaleka bagole abaire MP nimubukanga sabu county yaida buku na irona kulala ndokitabula muyali mukwano gwange ino ayi tikulaga na katebe nti akakulya kwa bebukanga nibe mupya abandi Kisali ni cyane seku abebuzamu ye mutabakwera bira erukota imbawo daiko yakitako buka sente eidwali luno galiwo omulalo yavwe bukanga yabakoba ati yazimba katono tidi kongo mukazi azala yenda nomba yakalino oba emala kwekyalo bozi bwaje utitiri gale yawo no mukyala ngasula bubi abebuzamu nsemba ya muzimbire enumba na center abakyala batunda nana biki ati timu eno nenda nogere ku timu empyaka ekintu kikaziye ololwa abalutalo bagyonyinga bali kwese bakwani abantu mtekaliriza ne kansi nenne emiruka 5 nga bokibwene era kirimu abakulembeze eno bwe ndikusabira ngabwena bweidi ebyo achievements betufunyeku kasooka ayate ebisomozebwa n'ebinti nga bwene mu report yo nga twakatandika okemubwa Entebbe batuwa ku startup 50 million twagezaako tetwakola okuzimba ofiisi aye ofiisi ekaali awo ekatugenda okumala enguudo daife kasooka tufuna Town Council tutubonayo ku Kureda ng'eri kulima nguudo Town Council okusomozebwa uno mama tulina obuzibu tawuni yaife ekuze aye nekatulaka akasomba ebika oba katukutuku oba turakita oba kituzira tutagana buli balo aye bwobwene tawuni eyenene ebesanamu tulaka namba okusomba ebikaba mama health center eno eri ku level 2 health center 2 ate nga population ya Musala Town Council egendi abantu bangi kale tusaba nti yakanirisibwa yatuuka ku health center 3 mukala efu twenda okwebaza enteekateeka ya gavumenti ekya health center 3 kikolweyo ku mangu kubanga omuzaalisa waife twaba tumufune alist nga tuli ku level ya health center 3 ndowooza tuli kubona mutwe gwa Mpunale Kisa baba yongera okusakira Busalamu yongera okusakira Luuka South yongera okusakira Busoga mama twenda okwebaza era twidi nti bweyitye tujja kufiira ekisinga kwenda ino ababodaboda bali awo mu uniform bakobi ati balino Mpunale balina okutegeera nga tuli gano emikwano gyo ekyabembi gyonna kiri gano twenda kusiima ate kuba mugonvu nguli toli mugonvu nguli maama oyo takutabugano mu mbavu gano mpeera n'ekyo ekibone ekyo kyonka n'ekintu ekiraga nti omukulembeze ow'abantu aba mugonvu oba baba Honorable ono agondera maama abaluuka basawusi lwaki tukugondera Honorable
Kisa aberu yeno kisabe bako twenze omukolo gwatongozaga neikonia gwali busalamu bwedi okwigulawo ni mama idengano twenda kusima byotukoleire otugabirire ebintu kamala baba tenti de watuga Rebecca aitwala Kadaga area MP owekitiibwa Honorable Kisa ni deputy aba Luuka district protocol bona bali mugemwenu gukuba kisaba kwambie tebeleza bali mugemwenu gukuba kisaba sinze muntu yena yena okutola ku Katonda ni mukazi womwene kagosula naye akutunda kwentaka yamala yakweta baby kubakembe emyoyo DJ wangu wakabi twenda ino kama weleza twembako kakone notuleteranga mukaire waife okubanga afuse muluuka kubanga buli waluuka be bakunganira yena akunganirawo tukisimye ndi kujanga okweyagana nga buli woba kisa waaba akaina akyeyagana nga kai kisa waaba kali wakazena waaba akoba ati enda kwebaza ofisi yakao ni ofisi ya DHO ni bakansala ababusalamu ono ni bukanga olw'okulobinga okulungi bwe bakola sewo kisanga bwakoba nti munange olunaku lwemunawaayo kabuyonjo tube walala nga twera tuwaayo maternity ward nenda bwakoba bukobe nti tubendeza ebipanduka ebirungi era mama nakusaba tonnaba tumaze wano tulina kubitira kwale era tugemye ekyoloni kiri wa myandu awo abataka ab'ekyalo kino era tunaba tuviire wano kayindidi tujja kumukola ogundi ebulanga yetwazimba eirwaliro erya bulanga eresenta gye tujja okuba n'ebikwaduka ebindi Office of President, we treasure you, we honor you, and we don't take you for granted. We must thank God for your presence. Government yaffe yetubezezza wano okutuusa ne ku bino naye ekyokuba omukulembeze nga bakulondeddemu emyali musiki ekimala. Being a flag bearer and a leader from NRM is not just enough. You must justify it. You know, Musoka for the first time.
then naba justifying as to why they are NRM leaders. Kakyogere mu lusoga okuba omukulembeze ng'ova mu NRM si kyekimala. Naye oteekwa okukola ebyo ebiraga nti really oli mukulembeze NRM gwe yeesiga, sina bigambo naye bikolwa. Oteekwa okuba ng'ogasa, you must be relevant. Oteekwa okuba nga wali ebituli gavumenti byetalabye ozibawo, you must supplement government efforts. Abasoga muwuliriza, abantu ku ttaka bateekwa okuwulira nti waliwo obukulembeze, leadership tangible. Abasoga muwulira, indeed byokola biteekwa okuba nga binyweza ekibiina kyo. Ansa mugifunye bwe njogedde ebyo. Omugenyi omukulu atuli wano era mukwano gwaffe ne munnaffe Kisa, ebyo byonna babikola. So they are now equal to NRM. What we said that NRM ebanga etandika, in fact katulinga abatandika okulembera Uganda. Ffe Buganda lugamba mbuulira gw'oyita naye, kubuulira ebikolwa byo n'empisa zo. Kati olaba munnaffe Kisa ng'akomyawo Maama Kadaga buli kiseera. Mu Abasoga muli ba kika ki abatawaana mbu ate mukyanoonya abakulembeze? Muli bangeri ki bye mulina bye mutamanyi ndowooza? Nze Buganda gyenva bemupi betulonda muyinza n'okuwakiza emyaka 3 4 5 nga teryakize mukuŋŋaanya abantu nga bano n'abawane ku kyokulya, n'ateekawo sakozi eza bodaboda n'aziwa ssente, n'alowooza ku bakadde n'abawa emifaliso bulangiti, n'ateekawo saako z'abantu nga bawa ssente gavumenti weetannatuuka. Abasoga abeddaawo bandikubye endulu n'engalo. Okumaliriza, bwe muba mulina abantu be mwatandika nabo mu bukulembeze nga babayambako, please maintain them, mubakuube mutambule nabo. Ekikumye Maama Kadaga mu bukulembeze teyeerabiranga abantu beekamuli be yatandika nabo. Tasuulangako kibiina kye kyenyale mu kuwunjawunja, ne bwafunayo abamukuba enkokola asigala atambula n'enyale. Beyasoma nabeeka buli akyatambula nabo oyo. That's why she has value. Kati mwe ekizibu abali wano abamu bannabyabufuzi kye mulina, bwe mutandika nabo buli ddaala ng'osuula mu kifo ky'okuddamu obbakwana n'okubakumoba maintaininga, muwala n'abawalane, mubaagaliza kufa, mubaagaliza gobwa ku mirimu. Shame upon them. Abafuzi bannammwe n'okubateekateeka okukosa be mutakkaanya nabo, that is bad. Ebyo ebyobufuzi si bya bugunjufu. Abeeruwuuka tuli bagunjufu kaakati. Erinnya ebbiri baali batutaddeko Luuka has a new face. Luuka is facelifted. Nga nkyali RDC wa Luuka, abo bannabyabufuzi Maama Kadaga bajja kujja bandoppi, naye sijja kukkiriza bikyamu bye bakola. Luuka ebijambiya byazzeemu. Era recently omu yakubiddwa essasi n'afiira ddala ali mu ttaka. Balumbye ebbata enteeketeeke graduation nga balowooza abasirikale baffe emmundu tubawa ddole. Infa tubadde nga batukyalenyinga Maama Kadaga mbwe ebimundu byaffe temuli masasi, kati twabalaze nti mwizi amasasi gabeeramu. Abaana abali wano be batadde mu bijambiya twagala bakubiriza mulokoke. Lulira basuubiza nti namala okuddawo okwogera ne National Security Council, Luuka tetujja jjikiriza kuddamu biri ebyaliwo. Bagenda kumpa military police wane Luuka. Bapasise si kubabonyaabonya, kukola kwabo ab'ebijambiya n'ab'empisa embi abeetegese ozikola mu ki mu kalulu. Bajjabo ne bassebo njaga kweba mu ngalo kubamaliriza.
bakola ku bulungi. Omukaire atuuka. Bwe muba mulina abantu be mwatandika nabo mu bukulembeze nga babayambako, please maintain them, mubakube mutambule nabo. Ekikumye Maama Kadaga mu bukulembeze teyeerabiranga abantu beekamuli be yatandika nabo. Tasuulangako kibiina kye ky'enyale mu kuwunjawunja, ne bwafunayo abamukuba enkokola asigala atambula n'enyalemu. Beyasoma nabeeka buli akyatambula nabo oyo. That's why she has value. Kati mwe ekizibu abali wano abamu bannabyabufuzi kye mulina, bwe mutandika nabo buli ddaala ng'osuula mu kifo ky'okuddamu obbakwana n'okubakuma obba maintaininga, muwala n'abawalane, mubaagaliza kufa, mubaagaliza gobwa ku mirimu. Shame upon them. Abafuzi bannammwe n'okubateekateeka okukosa be mutakkaanya nabo, that is bad. Ebyo ebyobufuzi si bya bugunjufu. Abeeruwuuka tuli bagunjufu kaakati. Erinnya ebbiri baali batutaddeko Luuka has a new face. Luuka is facelifted. Nga nkyali RDC wa Luuka, abo bannabyabufuzi Maama Kadaga bajja kujja bandobbi, naye sijja kukkiriza bikyamu bye bakola. Luuka ebijambiya byazzeemu. Era recently obu yakubiddwa essasi n'afiira ddala ali mu ttaka. Balumbye epata enteeketeeke graduation nga balowooza abasirikale baffe emmundu tubawa ddole. Infa twadde nga batuchalenjinga Maama Kadaga mbwe ebibundu byaffe temuli masasi, kati twabalaze nti mwizi amasasi gabeeramu. Abaana abali wano be batadde mu bijambiya twagala bakubiriza mulokoke. Lulira basuubiza nti namala okuddawo okwogera ne National Security Council, Luuka tetujja jikkiriza kuddamu biri ebyaliwo. Bagenda kumpa military police wali Luuka. Bapasise si kubabonyaabonya, kukola kwabo ab'ebijambiya n'ab'empisa embi abeetegese ozikola mu ki mu kalulu. Bajjabo ne bassebo njaga kweba mu ngalo kubamaliriza. Kisa atandika na K, Kadaga atandika na K. Buli muntu bana nti ba K batuuse. Maama andikiriza nganga alikwogera nkwandulira abantu bano dumo mukubire kwa bawuta mission mu ngalo. Era ni wano e Busalaamu wali ng'amaanyi ag'emidumo ge baleeta ayenga tigamala. Bali kujja kwongera mutukobete kye mujja okwongera mudaaki kandala yonka okulukiiko olw'eddwaliro mwiddeku wano yogera neyanziza banange kindeese wano nze mbwene nga babaire batulese awutu n'amala gatambula mwene naida banange nize chairperson management ow'eddwaliro lino ninze nsinze okuba namusangaavu ino banange Maama Kadaga mukubire ku mungalo mukyalo onikusaba tulite meivunika lino naliwo wakuba otibana mukola eddwaliro eribaliweire mulina okundeta ndi musangaavu ino maama olw'okuba osobwere okwida okutuukiriza kyewasuubiza. Baba waife Kisa tweyanziza ino omulimu gukolebwa aye wabula ensonga esize kunsitula abantu bona community edi nti amaternity gawerera bali kujja okutandika okwida okuzaala. Baba ndi kwidusa nti bali kuzaala bajja kwida aye tukalifuna placenta pit. Banange omutasobola kuzaala nga wazira placenta pit ebitani tutwida abisuulanga mu
mutoyi ndibasaba musoke mugumikirize kupaka etunafunira placenta bit memale era yona ndogera yange mama ndikuja bwemaliriza mwire bwali imani wabiwa mufumba nga naye akakulembera tiimu Kisa okumpanguza ebisanda bibiri era ni ssentebe ono mwene buuza ku mama kindi kyonaawona n'ombuuza nga bwene omusaadha ali kweresa dino ti sente taliitoola mu gavumenti sente didde ng'omuntu ng'omubaka gwewalonda mwekalisa abantu abanaabamanna ne bamanna ebizibu by'abantu honale balikola ku bizibu ebigayita community iwe olina ekizibu ekyomulala bona bwokukuta mpolampola ojo omukobere ife tuyita kwogerera bizibu by'abantu nga community baba honale bondikwebaza butotuswaza mama honale bo Kadaga nzezeramu bakabale gano Luuka gwentagemyeku wirala ku mugenzi mudungu ayo yinza okumbuuza einuma n'abula abandi byenkulaga bye bakoze nze mutabane wange ono baba atakoti kunomi tanswaza kwongera kumusabira kalulu mu bantu ate taswaza gavumenti yenkayikiremu era yendowooza nti obeera oli awo nenanziika mama wali awo nga waza kiriwo nenda okwebaza nti webale kwida n'okubona omulimu gwe tukoze gwe tulikolera abantu b'eruuka ey'amaserengeta ate omulimu gwe tulikola mu Busoga nenda kusiima era baasebo ne banyabo tukwire ku maama mu ngalo ed'amaani maama nenda kusiima yo omulimu ogundi gw'olikola mu Luuka bana abaluuka kino mukiwulire maama bwe twali naye Rebeka alitwala Kadaga nkobya nti bwe nkobya ku Kadaga mu kubangalo bwe twali e Nakavuma yabona isomero lye Nakavuma nga liri mu mbeera mbi maama oyo Yakobo Edimasa yawandiika baluwa bwe yawandiika isomero lye Nakavuma tujalizimbaku ebibiina kuba yalifuna abasponsa abajozimbaku ebibiina kyona mukikubire mu ngalo aye tiyakomaawo mu isomero eryo yayagana mu omusomesa omukyala mulala yenka ati aye nga agasaada gali mule gangi yayaganamu abaana ab'obuwala nga bazirani be bajja nga tooyo beebinaabiro nga nibino ebyokukozesa nga abakyala byona bazira byona nenda atwala mu Kisa guno okubakobera abantu b'ebusalaamu wano abantu ba Luuka y'amaserengeta nti maama Rebeka alitwala Kadaga yasindiika ettiimu eyakulemberwamu ow'ekitiibwa Helen Namutamba ominisita wa tourism mu bwakyabazinga bwa Busoga ni baana lulungi bonabona mu Busoga baida bagabira amasomero batandikira nkwasa tugonga bagabire Nakavuma primary school Namagera primary school ni Kituuto primary school nga bino be bagabire abagala abo bonabona reusable pads abaana bonabona bafunye kibakasala bugoye buno obundi kyona mukikubire mu ngalo tibawonye obugoye ekyokubiri abaana abo yabagulira empale abaana ab'obuwala bonabona mu masomero ago yabagulira empale yabawanga 3 kyona mukikubire mu ngalo abaana abagala tibakayirira awo bwerere nga badigida mu masomero era maama oyo amasomero ge yabiseemu mu kitongole ekyo amasomero aga Luuka Kawuzi y'abaana ab'ekyomusanvu yabawaire ebikozesebwa yabawaire seeti yabaga peeni yabaga n'ikalaamu kyona mukikubire mu ngalo maama nenda kukwebaza nze omulimu gwange mu Luuka ogukoze ey'amaserengeta era tijakuvwako paka tijava kwiwe tijakuvwako bana munkubire mu ngalo tijamuvwako niwe balireeta dola niwe balireeta ki ezira kwebaza nenda kwebaza duzi bwe yali eruuka gavana ono n'awayo obukulembeze nga gavana n'abugemya mwebale kwida mu kusaba okusaba okwo nokwasa okwo kuba okw'amaanyi mu Busoga yona maama webale kubaawo
mama ndikiriza nebaze bano malirize nenda kwebaza meya aye omusaadha ono Robert nasoma naye nasomerere bunyesi mama tyasomera amasomero ga Seredali jiri kuba ebyokuzimba ababidi aye mama mu maternity omuntu ndeteire ku ebitanda eby'abantu abalwaire 5 n'emipaliso gyako mama nenda kukusaba awalala ni district sebokaawo maternity bagitaawo ebaye ebintu ebibulaku omwo muzira kitanda bamama kwe banazaalira gyebetaleeba eizaaliso tuli kwenda mama ab'omwo oba tunafuna ibiri obandala ono alikulirira wano owundi alikulira nga bajagale so mama tuzira kitanda maternity bed ekyokubiri tuzira placenta era placenta pit omuvu ebitani mpuliragala omuvubuka akobye ati bato beto batwikirize tuzaale baidasi banga mukavuera tuizeyo waka aye mama ete kiri omu ku kizibu twetagawo placenta pit awantu wano so n'olwensonga edo nenda kulangirira mu butongole abantu ba Busalamu Town Council n'emiriraano mwena maternity ward gye nasuubiza okuzimba njigwirewo era yowaka okola omulimu ogwetaagisa oyida ozaalire wano tewali munsi muno mulongo songa te ayayaya mama mbaire buli lunaku nga nkoma Moses Musambi aliwa edawana mama guno maliriza okwogera mbaire ntuma mwami ono ti political assistant wange oidi abandi baida mu Luuka balowooza bati aye Moses Musambi is my media akwataganya nsonga dabyamawulire binfaaku byona ti Luuka wonga n'okwetolola Busoga ono Moses Musambi buli wamu namusaba nga ndikwenda muganda wange ono ni muganda wange ono era mama kulmande nga tuvuire wano nija abana bamuofoisi erugazi bairiyo bulungi bongera okugema ku nsonga Obusoga bwetaaga akolera walala mewawangala mewakulakulana ekyo mukikubire mu ngalo ate agali awalala n'amaki mama ndisaba ngambita mwige sabe muganda wange ono ni muganda wange ono abaluuka ni Busoga babanumirwanga ino nga bali kintu kitya mwiremo nga bali kintu kitya nenda atwala mu kisagono mbegayirire ninzeere ndi director wa masomero aye ndina abantu abankolera ndikwegayirira muganda wange mu maaso g'abantu baluuka nenda kuba muyima waimwe buli mu mbeera yona ya sente yakulakola nenda kuba muyima waimwe munambe mutandike okwiramu ng'eno n'obule mwalinado ed'okukolera awalala okusanusa Busoga okukuteeta Busoga awalala nzira kintu kyona kyensobola kubasaba kyensobola kubawa kuba byona biri mutima gwaimwe nenda kuba muyima mama nsaba mbe muyima w'abaganda bange bano amaani gali mukukolera watya niba obanga eriyo sente doli kujja okufuna nga muli bamaani mulina kujja babiri mu gurupu so ndikubasaba nga bwemwidye wano olunaku lwaleero olwakisa yenkati ku kisa kya Yesu mukubire Yesu mungalo ed'amaani ebisigayirewo byona mama ndi abana bo mu lukiiko ndakwandulira lipooti ndisaba nga mukaali mmemmennete mama mujagale mulamuseeku mama mwemi mubakubire mu ngalo Yeah.
Mama abaana bano baganda bangaino abantu b'ebisalamu imwe mulikuwulira nze maama oyo Kadaga yansindika kugayita Busoga ate omuntu yenna naava ku mugeto gwa Busoga tujja kumuboola tuyikiriza gainya tona lw'ensonga eyo nenda eriyo nango byankubiriza wano abantu Era
eyo mutegeere nga muliyo neyanziza Honorable Kisa baba kantole kunenkofiira amene ogere kuyoli otusabye okumitinga nze ndi mwikiriza ndakwida nkumitinge nga bwogobye ekintu kiri kirala mu byona byona kyokubye kukolera wala nekikola ki nekisinga aye nze tirobanga kukola na muganda wange oyo era ndi mwikaika mu byona byona ekinaba kiriwo kyona kyona kyetunaja nakyo kyanaba asazeewo ekyo ekikyokola ki okubaawo neyanziza baba akuwa omukisa mama owundi omudongole nole yena nimbago embago degabaniamuku aya awali Kadaga ni Kisa wakiridira mudalimu era tujyafuirawo mu mbeera yona yona nze Honorable kubanda enda kubaawo inshallah abadongole ate tosoboye ebyokulwa Uganda Mama oyambe bibina
okusanganira nga bwetwedida ebbanga lwalibise okuva twali ground breaking ayesagala okubona nti byetwateesa birikuwa ensonga babatyageko nenagakolaku ganja olwaleero ano tukwenda okwebaza ne Kisa tyatukiza kyetwateesa contribution yange ey'olwaleero dakuta bitanda biri bya delivery bitanda biri so ababi tusaga contactinga Alex yoyo obanji mubali biriyo aizabikuwa police ensonga eziva ku kyalo kanebaza water mission okuba abantu baife amaadhi ekisigo obuzibu ino mubusoga muno ensonga y'amaadhi abakyala bategana baje bakuba emigo abaana bategana so mutuwa amaadhi bamutuyambye kasubire tumunafuna time mwasalaku mweyogera ebibalirana baife ekamuli mwize mwenda mutugemereko eyo okupa ensonga ya administration block giwulire gavumenti abaku sente tuzawera ngakwongera okusaba ensonga staff houses ne accommodation y'abasawo n'abasomesa yona ginotize kanje nayo ng'eggombolola lya Busalamu Town Council buli entitled okufuna health center 3 era nga bwe nakola nga nakavuma kanje mpandiike ebbaluwa eyindi eja ewa minister wa health alinge mu nsonga eno kufuna irwaliro health center 3 ndikwenda okwiramu okugera ku nsonga ey'oluguudo lwaife nti twekisaganya nti oluguudo lukolebwe aye bwe munakoba nti musisitinga kusooka kufuna sente mu bataka kidatwala emyaka egiri 10 nga mukawuta enfuufu so nabasaba bwe twali Luuka duuzi timbwikiza oluguudo olubitewo ebya sente bizabegerangako oluvaanyuma aye nga muwona enfuufu mukuba n'ebirwaire so katubire nga tambuliraawo ensonga eri edikwenda okwogeraku nti ndikutegeka ne minister wa works Municipal Aviation Authority okulongosa airport ey'ekimaka mu myaka era nga tukali bato eno niyakitatukano yawezi yawanga idindawo ekimaka erawo yagwanga tulikwenda direwo tuke n'okujja e Bulaaya kuba omuntu ali kuva Luuka olukujja Ntebe aye wasoka wadwana ni traffic okuva Luuka oluguudo oluyinza lulikuteganya olumu traffic ebanda omaze osaawa namba aye olukujja Ntebe kunina noni so twalekitawo ekyaife gano enoni tufiira gano what is the problem noli kyebana musabire enteeka etambule tuzaako olunaku lwetutuma ebivunike era tujja kuyiza ni president twevunikaawo enakani ekimaka tufune airport eyaife ey'ebusoga mama tweyanziza bana mukubire ku mama mungalo omulwa gwaife guzakuba kufuna byakuweereza okuweereza kuliya nakutambula oina nabingoja landa ningoja kango ngoweereza mferano notice enso ebintu ebyava prime minister wabage kali ebidu biza kunkobera kane bazaino ba sponsors ba water mission appointment nagiwulire nakuja nyatwale wa mukama wange tubone wakikola that notice bana mungu bile mungu alonjire mferano nese okwogera ku ensonga ndala yonka abantu bayize ino okudoga Busoga luusi nayogera ku nsonga ya nyegejege nga tuli Luuka mpayi ndikwiza nabona kali mumawulire mbukoge omulokole kodi panero bweyali anidinda yakamutayina nyegenyege akwati banaye iwe abaganda ekibatolanga ero kogerera eno lwakyo kwabiri Kampala nabako baduuzi kyekampala eri ebivulu abantu ebasulamu Rostan Drive basuleyo babiranga ku radio babita ku TV batambula bwerere ayisirayogera kweyo eriyo brackets and wine bulangiti n'omwenge bakiranga kyogende bulangiti waiza n'omwenge mukivulu ojakola kindi bulangiti obwire biyeye Kampala so ndikwenda kusabayo kodi panero akuba olukiiko ekololo ali mu Buganda lugobe ebikolo ebyona byona ebyo bemalaire n'okwogera ku nyegenyege kodi wamweta Lubega aje ekololo akola olukiiko olugobe ebintu ebyo mu Kampala ni mu Uganda nyegenyege
simple. Continuous dancing. Ye babo badada bagabanyoro balina bakyagege beto lunyege. Munabalobera okwogera ku lunyege. Bakinaga bunyoro. It's a real dance. Yes, it's a real dance. Ekyo omuyegenyege company bikola emikolo oli akatise wa Uganda Breweries national brand y'abakongo oba oyina stand yange kino wakitaga abakongo oyina wange wondo pia wa Uganda Breweries wakina stand eyo gwoko wange olugolola okina omusana wakina n'obwire oluko wange ogolola mu hoteli awa Breweries yena alina stand eyiye ibandi eyiye oba yabazungu oba yaki oyendeyo ojanga okina okowa ogolola omwaka ogwetwaisisitingatewo ne stand ya Busoga abasoga bali bakola emikolo gyaibwe n'abayimbi baife ojawo oyenda nakwina giki ekindi kyemasapootinga nyegenyege olwetegeka ez'abantu okufuna sente munyegenyege omwo abantu bwoba ofunye olukisa okunjira osobola okutunda enkoko zoyenako zonazona wafuna sente akakali kali awo abazungu n'abanakenya n'abandi basiramu mafumbiro bali awo abantu baife abali ku muliraano batawo pakingi ng'ententi eno batawo asiba wakaguwa yatyama omuntebe alikolaki ali ku mamotoka z'abantu abanjire mule kale buli motoka osasula mitwalo esatu ogitawo kunkyo asasula esatu ogitale obwire oba ogenda ekyo era watawo esatu egindi omusoga yafuna sente just kulabira motoka n'abali muli munda. What is the problem with that? Odi asiba abana boda boda yakuma boda nkubita bitano kubira boda yo. What's the problem with that? Twali itanda twalina omukazi atunda amafuzo okambafu tiyajana na muli ali akumbali ku gate yatunde bafuna ku lusooka kibo kiralani yafuna mitwalo 15 yere kyo nekive ekindi yatunde bafu mitwalo 15 yaje okumala gafuna mitwalo 50 mbafu donka owenswa yena yatunda abasi tubabonaga kunswa n'omukooti sasula omutwalo ebijiko akasasula. What's the problem? So abalwanisa nyegenyege twidde abalwanisa nawulira olenga bali babamu abakiise mu kyogero wenawulira nga ogera against nyegenyege mu parliament otunawulira twidda kuyimbula abasoga maama tejabyogera twidda kuyimbula abasoga kuba abantu okufunako esente muna kwenda doka. What's your problem? Hotel dona okufeiganga okutuuka enjebu zibazizo yagiri ku luguudo dona enene entono omuntu yavaire akabigobi. Who are you? Omuntu ali newa kampeni eno mukazi mukiri ate muyibi omukalo gwe guli mu nvubo ya Uganda mwena atola mule atunda emuceeri talikwenda mubako esente tulina kukiikiriza. So nyegenyege eza kubaawo bamungalo mama ne baba alibe omwaka oguwere gado kampeni era president yakwatya bano bantu bange ba Uganda yatayo polisi yaweza basirikale babisatu bali bameka basirikale batunyegejege abakuuma abamanyi baliyo abapolisi babaayo ensira ripooti yonayona nti bayagana abantu nga bali kwegada ensira. So ndikulabula abantu bonabona okukozesebwa ku nsonga eyo bagiveeko awo oli esente dirikakawo oliga kawo idotukogero jakola kisipula senta Prime Minister, as Prime Minister,
we are going to make a plan and put a placenta, because maternity ward without a placenta is not maternity, because the main purpose is to deliver, and delivery is not complete until the placenta is well, safely disposed. Thank you very much. A placenta hole can be approximately 19 million. Thank you. Shall we make a work plan? Katonda yebale okubatambuza ne mutuuka era ssebo twenda okusiima okubaawo kwa gavana wa disitulikiti eno ey'eruuka mazima meerere mwami wakaze Simon ate nga ku byengera ate nga alikola ebyewuunyo mu luuka wano akasinze kankanya kyalo yakaba bube katukuna isente wa LC wano ow'ekyalo kino abataka bonabona ab'ekyalo kino abagenyi baife maama honarebisa bakubali waayo esemya okubona chairman 5 bananga b'ekyalo kino ne town council eno nandyenze mwena mwibe mbediko organized abagenyi bano ye tikiboneka bulungi nga mukolo gwa town council ate nga muliwo tusambye mama mutala kulanga libasano fwino kuba baba waife Emmanuel Mukisa abaana abandi basomera mu tenti ayigala amasomero agandi okubengalo awadi mama